Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ujikwanjulira Haruna Kanabine Charles Romshana. Twa celebrate nze Buganda kwa 28. Njagala kuvaayo ye. Embali nkusaba nzikiriza and I make this point. Nze Romshana ngo mchiga muhororo mukalicha yange. Nali angadde nkole mbageka. Bamanga mpayo mwana wange obanga kana bampa omwana. Nali agadde chobala tukyalwana you gatugenda kuziika kitawo wa Baguma Richard. Waliwo point gye wampa nti society ogiraba nti ngunjufu engeri gyeziika abantu baayo. Actually sigenda mwogera linnya ne kanjogere mukulu Kirunda kive jinja mu mboozi zange naye nga tuyita mu kitabo kyabwe ekya Sapoba the Trioka yangamba nti obugunjufu bwabwe ng'abasoga ate gwe wakitandise nti bwali bwakubiri mu Uganda ku bugunjufu bw'Abaganda naye nga ekipimo kya pimisa obugunjufu ekitabo kyekirala you see among so many a politician Kirunda was a scholar. Though very old school scholar alemera ku nsonga ze Kirunda nga ngamba nti okupima obugunjufu bw'abantu baffe wali obupimira kubijja bazisa abantu bameka mu generations that was a sign of a settled community. Nti nandaga nti the pastoralist communities in Africa, across Africa, not just Buganda, bwe baziikanga omuntu it was a curse. Nga bavaawo nti era nga bamuziika kumpi n'olubalaza lw'ennyumba we bali abaziika abataziikanga nga bamusuula awo ne basengukawo ne bagenda. Nti to see that a community had settled for generations and respected their dead and even churned them into gods. Kirunda yanga nti communities ezasettlinga zaddira bansesta baazo be baziika ne babafuula ba Katonda era nga aina ebizibu byeno nga ayogera ku Busiraamu n'eddiini the what we call the Abrahamic religions akanti olwokuba baatusooka okusettlinga ne baziika abantu baabwe baafuuka ba prophet ne bafuuka baani ne bafuuka the ladder through which we worship. Ti kakati nti ne wano naagamba nti Abaganda baatusookayo abasoga ne baddirira kati Kirunda ng'agamba that was a sign of settled communities and developed communities. Naagamba nti kati genda ng'oplotting ani asembayo ani akoza atya kale nga muga nti ebyo tugende tubyogere ku mpewo ngaga nti nga philosopher nze bwe njogera naawe ku level ya philosopher gwe olina okubeera ne capacity n'obisinkinga n'obitwala n'obisomesa balw'omushana singa yamanya lw'omushana yalabadde asookera ku nze kozo badde weebase now so mukulu Kibazo that's the point awante kyembali njagala okukuleetera nti mukulu Museveni ne NRA occupational nakba degrading the economic base yaffe to the extent nti nze Romshana ku level yange kusoma buli mwalimo ka economy as a landlord ne sisobola capacity kati kuyiya nnyo okukola even 20% kati mbaga tuzikolera mu hoteli tetusobola nakukola bibande nga bwe twagiranga even at our own level n'okweziika katweziikira mu bibiina bataka tweziike why so Katao, this is why I want to challenge you or caution you bwe Kibazo the intellectuals mu Buganda nti chobado gamba you are being smart nti musobodo okubeerawo ne NRA occupational nakba moba wachino ne baba wachino yo NRA mukulu Museveni ne NRA they are guerrillas bamanyi nti yes you have power they know it oya in a state kati ekyayagala is a degrading atya amala watya anafia atya pillars era baji capitalizing era ko yaga ntwali mukasaka but John Kakanda abagambye mwembi. Why don't I finish this? Just 1 second. When you read the Constitution 94-95 exclusive of other documents oyinza okuteebereza nti yo yayogera byanjawulo naga nti nene bw'osomeye enkaaga mu ebiri
liri etteeka ly'obadde oyogerako the Traditional Institutions Act ne Constitution nti bw'osoma y'enkaaga mu ebiri era nayo you need to read the 1962 Constitution. The central government equally had powers to impose restrictions on traditional leaders. So possibly not much has changed on the ground. Yes, so chamanenga therefore Katonda NRA bwe amala okukitegeera base ya power yo ye kuleka wali wagulu negenda wanse na fuye the pillars of that power, and one of them emumwezo yettaka. This population ekuwa power jolaba nekuwa power joyinamu obuyinza, economic base yayo is degraded. Nti ebiseera ebijja mu biseera by'omaaso agenda okubeera the cultural leader waayo agenda kuba muyindi, agenda kuba mu China, because takyali Sembule, takyali muzeyi wava muno, muzeyi Sekalalawo. No, because those are people who are influencing community. I will give you an example where hardware shops. Gendo la ni abaina, because literally in every trading center you have a hardware shop. In every trading center bani bananyinizo. In every trading center or inamu gambling ne betting. Eriku yusubo, eriku bavubuka abo. Ani nanyiniyo. Gwe wana as a cultural institution bana abayimbi bamwe. Mwabatuuza banga lyenkanachi okubasomesa. Have a conversation nabo. Wenjogerera now bali guru ne mukulekere bakandwana. Abajuza mitwe, and they are the ones who influence consciousness ya population. So kuchegendereza mukuru Kibazo nti manova yejo okola wano being smart gwoli ko ye ogenda kuba mutulo ati rwamusha yakumaladda wansi. Those are twabadde tubuuza wano challenges byebyo ndowooza leadership eno ya traditional institution. Ebintu ng'ebyo erina okutuula n'ekolako analysis n'abantu baayo. How do we rescue our people? Fine, tetuyina authority. But Kanabi, I think the most important originally was to survive. Chechisinga obukulu nti to survive this wave and be relevant, because oba oyagala oba toyagala, both the opposition and the regime n'abanoonya goodwill, kubanga n'agema abaana bwe yagenda okunoonya ayina goodwill ajja okugema abaana abantu bagaye nti weewaawo nti olaba ono yagemye tujja genda bagenda Mengo for here. You are factually incorrect. I don't know. You see, because ane yagalo surviving esigwe yeye okubeerawo okwe kumukolera, so yagalo surviving kati you go on the substance. Now at a political level, and I remember in a conversation with Mugenzi OHT Bwakaya Kavuma namugamba nti challenge jennina n'obukulembeze bwaffe, not per se nti leadership emengo, but fe ng'abantu bawano mu central obanga Abaganda is we've failed to use our leverage okupushinga the ball ahead. Era mukuru Kibazo nzo omukuru eyo leverage eyo nze nzikiriza abasajja aba Israeli government yetuyambe yendowooza ate kigambo kibukadde nnyo wano boja bod government yetuyambe sagala charity. Abasajja aba Yudaya nga bali mu ggwanga lya America, nga bali e Bulaya, Bulaya is the whole of Europe, nga bali e Bulaya basalawo nga tebalina nansi kwe batudde ku littaka, basalawo that they will dominate the world. Right now the second in that group is India. Lwaki ogende Israeli koma uwa ne wuo oyina community y'abayindi anti mbadde nkugamba globally tebalina na mbaka wa parliament owokubiri mu nsi yonna babadde bayindi. Naye abasajja abayudaaya baga nti bweneebeeranga Republican Party the GOP nga yegenda okulonda president, ideas zaffe zijja kubeeranga important. Tebagenda kulonda mu Yudaaya nti Lieberman, naye yenna gwe banaalonda agendaga nti abasajja abayudaaya bagamba ki nti bwe baba baagala Yerusalemu nti bagende empola. Abe Europe ajaga nti kwogeza no denying genocide against the Jews nti tagali mu nsi, and they've firmed their foot against that, and they've built systems amongst themselves. They will lead wane waffe awe tulina okulaba, and I keep saying it, and it is not terrible. Kibazo je tubadde netubeera wano nga bano bakanaabi
balwanidde okulembera obusiraamu abaakuno ne bubalema. Kanisa kerezia, you don't have to have the top man, you have to have the influence. You don't have to have that one atudde ku ntikko. Singa ebeera NRM yandibadde nga tennakola decisions zaayo ng'etunula ku baakiwanda baayo nega kiwanda mubadde mugamba mutya. You have to have that influential block. DP Mau yandibadde nga tannayogera kintu ng'atunula naga nti wasigalayo muganda wange Michael Baigalurume ngaga nti Michael mugamba ki? Ene yekamocha yo yazze bukolokolo. Najja nankumbi babesije ba Muliat bandibadde tebalina kye bannagamba nga bakyuka ne bagamba mukyala sebugwawo. Kati framework Kibazo gy'oleeta ye framework ya eritwa leero ate nga yenfu. Nze nkwadde example mkuze ne mzee Kalemoyi sinja kumuddamu nga noonya fees nsindika ekigaali nsobola okufuna fees yampa ebidomola 2 empty ate nampa ne marketing ate nga akkiriza n'okuganzugulako. You get so he was a leader, yali ambassador wa Buganda chovola Oluganda nkusinga. So choita influence nsinga Kalema yesimba kuwa LC2 Rwenshama yanda badda wangula because of his behavior, because of his conduct. Sura nga abantu bamuwe byennyanja n'abireetera Kampala n'abitunda n'abaleetera sente ne Kampala gyoyogeraho nga tebamanyi gyeri naye nga bamwesiga ate nga yayina emmoloka akulaga ebyo bikoma wano. But do you still have that Muganda lero? You don't. So power is not in kubeera wano no yambala amasuutu no yoga oluzungu no. Power is in being honest, like what builds Japan. Mazima. Yes, it is the truth. But of course ekirala kyaza kikonyeko wano nakyo kikulu. Abantu baffe ebimu ku byafuula Abaganda ab'enkizo n'okukola twali tukola. Ne nze mpita mu byalo byakuno n'osanga nga wano kati nekyoli. By the way, the other place that is falling apart at a rapid space because of NRA is are the towns of Acholi. Wano we wali gambling asinga obunene, we wali warajono obuveera kati bamu producing mu buchupa asinga, we wali abaana abasinga okubeera ku chapati n'obubbi obukudde jembe. Our population is deteriorating at a rapid speed. Kubanga waraji, betting, ne boda okay mulimu, ne boda na yotu ino jiregulating. Natuke echanna mukaka. I still give this as an example. Wa mkulu sekandi. Nemvuge ebyalo okuyingira wansi echanna mukaka. Nga mu trading center buligwosangawo enguli ya mukuba yengedde amatama buuza nze sewo kati nayingira mu ggombolo y'ekyanna mukaka ng'obuwundo obutambula waggulu kati nga bakusaba ki nga bonna bakulinze ba agent battaka buli lwe balaba emmotoka aga ndowooza ono yazze eggula ttaka bonna ba agent ne bakusabayo 1000 ne bakusabayo 500 bw'ovaawo buli w'osanga awalime ekyanna mukaka gye nasanga gye basinga okulima obutungulu ne obumonde ngojeke ne mubende mu Buganda ne buli we nasanga nga awalime net importers of matoke we nasanga nga awalime obutungulu n'obuvuga eddakiika 3 ng'ogenda okubuuza nga bagamba nti nshaba meri yalimawo nti wano nti lwakaikala ng'ogenda okubuuza nti ettaka baaliwaayo ne bana abava ewaala omushana bano bagenze mu bitundu bingi nnyo bo abamu ate bano abakiga tebaguze balipangisa ne ekyanna mukakakole ettaka baali balipangisa nga bannannyini bali ku ludo mu trading center kakati nga balw'omushana bali onna NRA weyagadde okutta ekyo kikyanguyidde okutta. I don't think that is the NRA. No. I think also that is our Kibazo nzikiriziganya nawe tuddeyo kwogera obuyinza bwa mirundi ebiri. Oli bw'aba yali smart kubanga n'abo betwogerako abapangisa ettaka. I think it's a network emanya bulungi nnyo tife tugende wano togula tokayana n'abantu bapangise kola ofunemu okoleki ogende pawe yeyo oli gye yayogeddeko etali authority eno gye batatubadde mu maki mu constitution ekoze eki nti bw'obanga oli musajja wa kabaka oweggombolola
oli yali esasa ow'ekyalo influence eyo giyina ey'okuba ng'olungamya n'abantu bo nti wano kino kye tulina okukola. Gasimbagane ne bannamawulire tukomawo. Essaawa zigenda wera ttaano ez'okuma. This season, we have Europa exclusively, nowhere else. Unbeatable football starts on DSTV at only 99,000 shillings. Switch to DSTV today. DSTV Uganda, it's your moment. DSTV is regulated by the Uganda Communications Commission. Nyumirwa ekisingako era mu mirembe ne line ya Airtel kettu kati wonna wooli osobola okunyumya internet eddukira ku 4G ng'okozesa essimu ya 4G era osobola okuweerezaamu n'okufuna ssente ng'oli mu Uganda oba emitala w'amayanja oba n'okukola ebintu ebirala byonna ng'okozesa Airtel Money nyiga *10# okufuna eddakiika data bando n'ebirala bingi. Airtel kettu ejjudde. Bulijjo tubagamba nti ekifo kiri kyo kyokka wayinza okufuna buli kalonda w'ebiriisa by'ensusu z'abakyala ab'omulembe. Tuba tutegeeza Mirembe Boutique tulina Ole 7 Total Effects ajjamu enkanyanya n'amakula ate n'akugumya olususu ate mu abatawaanyizibwa omusana baabaletedde Ole Hydration kano nno kataasa omusana okukuba ku lususu. Waliyo Ole Anti-Wrinkle Face Wash bayina Ole Complete Day Cream Black Oak Foundation. Mirembe Boutique basangibwa ku Namirembe Road ku shop number 3 nga wakayisa Centenary Bank opposite n'omuzikiti gw'Abayindi. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Actually abawuliriza Simba Joseph Mazira Sweden ngambye nti bw'oba onoonya Simba nti while osobola ogiwuliriza via Twitter nti via TuneIn nti TuneIn app mpitirivu obulungi aga nti totegana na kunoonya walala aga nti genda bugenzi ku TuneIn app. Vincent Kapeka anonya Romshana agenda ku Facebook weereza Romshana direct message ajja kuddamu akuwe namba ye sigenda kugisoma ku mpewo ye bwana bayagala anagikusomera naye nze sijja kugisoma ku mpewo ate Romshana tutya nnyo abakunoonya bagiina baliji wava oba wavaayo bagiina ampuliriza Gasimba una kwagala we Kapeka simanyi oba Kapeka na munkekeera ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire kanabi munkumanyi gwo mu kubasajja abeetegereza ebyavudde mu byokuwandiika ebigezo n'ebirala njagala obigatte wamu. Mwami Museveni gyo yayogedde my low point mu speech yonna we wali bwe yatuuse n'aga nti abaana b'amasomero basigale yeeka. Nina mukwano gwange owekitiibwa Mafias Mpuuga Nsamba yali wano naga nti nsaasire neyageza ku baana be nti yayina abaana bakulanga settaala w'omu Lutobazi nti netamanyi na kibiina mwe bali. Nali ne Semuju wano nga ngamba tamanyi oba omwana we ali mu siniya yakubiri oba esooka oba yakumeka tamanyi oba yayita oba yakola atya nti yo enetamu gye yasomako tagimanyi anti tomanyi eyo tamu gye twasoma esooka yakubiri esembayo nenga tuli awo eno gye bazzeemu abamu babadde batandika butandisi kati eriyo omulala omuzadde yaŋŋamba nti alina omwana wa siniya 2 mu kavuyo kano konna ye tasomyeko nti bagamba bano baddeyo mu stagaringi mu kutagala nti mweye entandika y'okutagala yagenda okutuuka nga siniya 2 yalina okutagalira ate baatuddamu ne batusiba nanga kati abo bwe banaddayo banaaba mu siniya 2 banaaba mu 3 banaaba ludda wa nenga bw'ogattako n'ebigezo byafulumye era ne batulalika abaana baakoze bulungi okukira ab'omwaka oguwedde. N'ekino nakyo kankyogere eri abasomesa kino eno pattern ebeera standard okujjako ng'olina ky'okyusizza kyesigenda kugendamu ku mpewo ndaba kana byasmilinga byesigenda gendamu ku mpewo kuno eriyo pattern gy'osobola okukyusa ebigezo bino ne bibeera nga tebijja kufaanana bwe biti nti eby'omwaka guno bikira eby'omwaka oguwedde naye bw'oba wasalawo nti omwaka oguliddirira gulisinga ogwakola emabega buli lwe bakola ebigezo okyakiivinga ate nga tobbye kanabi
I thought you enable that corrupt enable viewers. No, it's not corrupt actually. It's academic systems globally. Sigenda discussing. Naye ndowooza ekyo nakyo bwe tuli batufunye obudde twongere ekiteesaako tusomesa abantu kukola ki kubanga nekinaabanga kusomesa abantu just kuyita bibuuzo assessment kikulu naye ndowooza awo tusaana tuveewo mbadde ntunula wano nabadde sinaba mukulu Kibazo okubyetegereza nnyo gyo nabadde speech ya Jjajja Mukyala saagiwuliriza bulungi I must admit naye mbadde ntunula nti omuwendo gw'Abongereza abagambye abalala banoonya radio Simba nti genda ku Radio Garden genda ne ku Simple Radio apps nti Simba eri loud and clear kakati ate ebimu bawuliriza be bampa fe tulina we twabadde tuyita nga tugaa nti awo oba owuliririza kati abagiwuliriza eri baga nti Kibazo awo wayise nti fe tulina eddirisa eddala we tuwuliririza awo kirungi contribution ennungi era waliwo ali e Bungereza neyaweereza message wano twayogedde ku olanya okutwala ababaka b'opposition okuyiga enteesa nayaga nti ku ntiko waggulu nabo basaana babatwaleko naye bategeere enfuga entuufu bwebeera ey'eggwanga naye mbadde ntunula nabaga nti abaana emitwalo 14 n'okusoba bayitidde mu grade ya 4 kubaakoze ebibuuzo era grade y'okuna ye yasinze okubeeramu abaana kitegeeza nti ye yasinze percentage 43% ku baana bonna abaakoze ebibuuzo mu ggwanga baakomyewo nga bali mu grade ya 4 simanyi oba kiri kyoyogera ekiseeseetula nga kyabaseeseetudde oba ne kibassa wansi oba ne kisigalayo nga bwe kyakola ki bwe kyali naye nze ekyo kyentere nnyo okutunuulira nti kituufu abantu batunuulira nnyo abawanguzi naye emitwalo 14 mu grade ey'okuna mukulu Kibazo ku lwange ndaba ebeera nnamba nnene nnyo mitwalo 14 ku baana emitwalo ndowooza nga 20 okubeera nti bali mu grade eyo kiki ekiriwo ekyo ekireeta ebizibu ebyo gw'oli mu byeducation simanyi oba mutuula ne mukola analysis basomesa butaba mu masomero ebisomesebwa tebitegeerekeka nawulidde mukulu Muyinga atugamba nti science yatagalamu olw'ensonga nti abasomesa ba science batono kakati eyo emboozi ebaddewo era ne batugamba nti bagenda na kurikuruutinga abasomesa baaki ba science minisita yagamba ki era pulaani kyeriwo okulaba nti tujja abaana bano mu grade eno tubongereyo tubenga ezawaggulu zibeeremu bangi esembayo wansi tubenga tugikendeeza kubanga tulinga kaavu yaffe etambulanga buli kaseera abawansi beeyongera abawaggulu bakendeera impact gye kinaaba nakyo mu maaso gye tugenda kitegeeza nti ojja kgenda ofuna abantu si kigambo kimalira kankirege naye nga kegamba tebalina busobozi obumala okutwala eggwanga lyaffe maaso ekinaavaamu tujja kufuna banagulwomukyana nagamba nti ojja kusanga nga ne cultural leaders bafuuse ba China ekyo ng'eggwanga tulina okitunuulira ennyo n'amasomero gennyini nga tetunnaba kuzina mazina ey'ensonga weeri ekyokubiri sinnaba kuwulirawo nteekateeka ntuufu kyogaye nti Ssemujwaga atamanyi mwana we mwali kikyo kituufu kubanga waliwo nze gwe mmanyi omu yali amutadde mu siniya wano kati bwe baddamu n'atwala n'omulala agambye mbo ye takitegeera nti tayinza kukkiriza nti tulina seti z'abaana 2 eziri awo mwaganaaga tamanyi oba ziri mu siniya 5 oba siniya 6 tuyina n'abo abali mu siniya 1 tamanyi oba yagenze mu siniya 2 kati bano bajja kuba P7 nayo yafulumye kati tufunye siniya 4 oyina abali mu siniya 5 ne bano bagenda kujja okiraba noona ali mu senior 3 tannamanyi oba bagenda kubasembeza nene yasembayo baali baba promotinga oba nedda naye kyenali agadde nze okuwulira as much as tuli mu lockdown kati bagambye n'abakulu bazzeeyo bajja kubongera ku batuuse ku 20%
president yagaye tuongereke 10 eddala mukomewo abakozi mukolechi mukole nali agadde nnyo okuwulira okuva mu minister n'abantu be essuubi lyatuwampula siga nti amasomero gajja kuggulawo. That's a blanket statement. Ate nga bagamba munaye nti vague communication ereeta obuzibu tomanya Kibazo mweru oba mti ati ali awo muntu. Yes muntu naye muntu kikaaki. Kati ministry yandibadde etandise okutulaga nti bano abagenda okugira we bati enteekateeka ejja kuba bweti nene ejja kuba bweti nene yekakoza PSU education naye buli lwajja blanket statement zakolaki zaatuwa. Twava wano wiki ewedde mukulu Kibazo nga Muyingo ne Kaduchu buli omu ayogera bibye. Ku Monday eya weekend eggulire ne lifuluma ate Muyingo yendaga nti mwenna mulinde tewabaawo abaako ne kyakolaki kyakola. Sinaba kulabawo na efforts ereeta ba stakeholders mu byenjigiriza nti eno ye plan gye tugenda okubeera nayo ku baana baffe abali mu bibiina bino ne bano bajja kutambula bwe bati ne bwe bati. Eri essuubi bannayuganda tunaalifuna ddi kubanga bino bibi statement mukulu Kibazo bino bya era naalisabye bannanga abagenda mu press conferences ezo abamu kati abafuna omukisa ogenda abakungu abo mubateekeko akazito mubabuuze ebibuuzo ebituufu entegeke entuufu eriwa ne bannamawulire Charles nganzijewo eriyo ambuuza Kibazo toli mwenkanya bw'otugamba mbuna ebigezo teeka bino okufaanagana era ab'omwaka guno balina okukira ab'omwaka guli. Kiyimba njagala kuweereza osome katono nnyo mu byensomesa n'ebyokugezesa ebigezo tuyina enkola ziri bbiri. Emu bagiyita criterion referenced grading. Criterion etegeeza nti tuba twayina obubonero bwe twagamba nti Charles Luwomushana bw'alifuna obubonero 7 alifuna D2 eyo criterion. Bw'alifuna 7.5 alifuna D1. Bw'alifuna 3.5 alifuna F9. Eyo criterion bagiteekawo nga temunnakola bigezo nga teri yamanyi n'okola ng'omanyi nze kastampe za 3.5 be pa nfunye pass 8 tie bwe nfuna 7.5 D1. Eyo enkola eri popular nnyo mu mawanga naddala agakuze agayina ebikozesebwa. Mu mawanga agakyakula bakozesa gye bayita norm referenced grading oba normative. Normative kiva ku kigambo kye bayita normal. Mu norm referenced grading tetubeera na bubonero buli kola standard. Gambe nkola yangu eringa ya boda lubereberye webitara bya radio babwe hati goyita obuyisi. Kati eyo mu norm referenced grading tugamba abaana baakoze batya nti okubala kuno nti baakugudde nnyo nti kale n'olwekyo nti tandikira wano nti bw'otandikira nga owa 10 ku 10 afunye pass 8 nti bwe twambuka banaafaanana batya. Mu Luzungu abasomye ebyembalirira bagiyita bell curve. Eyo bell curve kati bw'omala okuteekamu obubonero muli onoonya okwachiivinga kye bayita bell curve. Bero mwegeshi Kide nti curve eyo ebeere ennomo nti abagudde baleme kubeera bangi nnyo nga curve eyambukanya nti ennaku zino mwami Museveni abadde ku TV nga abasomesa curve. Curve ereme kwambuka nnyo ku bagudde ate ereme kwambuka nnyo ku bakoze eki ku bayise. Ti bw'ogyachiivinga ng'eri nnomo nga weenomalazingidde asembayo okufuna pass 8 abeera ku 15 weewaawo. Kati eyo norm referenced yeekola wano wetuli omwaka ogumu yunebu gyekozesa kanabindeka nze nkunyonnyola criteria global criteria kati gwonoosalawo oba yunebu gyekozesa
emyaka 2 oba 3 emabega abaana ndowooza abali mu siniya eyokusatu oba eyokuna kati UNEB yeesanga ng'abaana baayita nnyo aba P7 babagamba mbu baakopi nga mu kukozesa criterion referenced kyali kijja kwesanga ng'abaana abafunye D1 mu Uganda kyenkana D1 mu P7 ndowooza baali bajja kuba half the number y'abaakoze ebibuuzo ne bakozesa norm referenced ne bambuka okukakana nga D1 ey'omwaka ogwo yali ku 95 ng'omwana bw'afuna 95 afuna D1 bw'afuna 9 afuna D2 n'ate ne beesanga eno wansi ng'ate bw'ogireka bw'otyo ojja kwesanga ng'ate abaagudde bagwa nnyo ne bakozesa gye bayita intersective curve nti eno okozesa 2 nti eno esooka ojambusa nnyo ey'okubiri n'ogikakkanyamu abawansi ne bayita n'ate n'abawagulu ababadde bayise nnyo n'obasikamukko ne bakkamukko wansi. Ampuliriza kino tekikola wano wokka kankole rider mu ggwanga ly'e Buyindi okufuna A oba A+ olina kufuna 10 ku 10 singa waaliyo capacity eyongera ku 10 nti ey'e Buyindi ebere ya 12 bandi kikoze ngenda gamba kikola ne Germany abo nagambye abasinga eyo bakozesa criterion reference poleta China ate abakozi ba fake kati ampuliriza ekyo mangu kinzo kuwe ekifaananyi lwaki abaana bafaanana bwe bati yensonga lwaki oyinza okuba ngamba oyinza kuba kati simanyi oyinza okuba nga bw'otunuulira buno obubonero olaba abaana bangi abaafunye 8 ku 8 olw'ensonga nti mu kutereeza kaavu abayise ennyo bafunamu abayise ekitono obeera obasikayo n'obambusaako ampuliriza kamala okuba disclaimer ebirowoozo by'owulira mu puroguramu eno si bya Radio Simba n'abagiddukanya wabula by'abantu kinnoomu weeyongera okuwuliriza. Kati oli mukozi wa Simba oba oli nawe okyadde wano mu Simba kubanga gwo byoge naye mbadde mbuuza nti ekitegeeza gino emitwalo 14 kiyinzika okubanga gyabadde najo wansi bwe tukozesa ezo ani kaavuzo z'oyogera eriyo norm reference ne criterion criterion tugitadde wabbali kati tugenze mu norm reference n'eri endala kati tuli mu normative score intersective curve nti kiyinzika okubanga ne gino 14 ejazze mu division mu mbeera ya bulijjo ziyinza okubanga babadde wassalaamu Kibazo zesigenda genda mu byamwe byasoma those curves zimanya beero n'ebirala ebyo njagala genda kuyoweeri oli akebera omwenge yoweeri waffe oli yobeera omutunuulira wano ku nsingo wano juzi baŋŋambye mbu kyesaabagamba ku yoweeri mbu buli maka gaasibanga ettooke muwanga yagamba wano nti buli maka gaasibanga ettooke ne gasiba ki nti eriyo amaka abaasiba ettooke lyabwe erya Easter nga nti eryo lya Easter n'eryo ne bayunjako limu ne baga nti eryo tujja diyunja ku Good Friday oba ku Saturday ku maca bagenda okukya ku maca ng'ettooke ku mugogo teririiyo bwe bagoberera ebigere yoweeri aliridewo byasiba biryolekera wa yoweeri naye ne bibula kati yoweeri wange oyo eyenze gwe ngenderako bw'abanga omugambye akukebeera omwenge oba gwayengedde bulungi gwagulirwedde oba gwayidde oba olina okutunulira ensingo ye bw'olaba ng'avuddeko mangoma tegunaba naye bw'olaba ng'alemeddeko ogwomanya kukoza eki kati nze results zino mu especially engeri gye bijja mu mawulire ate mbadde ntunuulira engeri amawulire agamu oba okusinga nyuganize nagala electronic zi TV ezo engeri gye zidduka okuleeta abaana abayise n'abazadde baabwe kati ng'olaba propaganda yena awedde so results ze bajje mu kukebera ebimusewo biba birango results we're not business kati ebintu bya UNEB n'amasomo ya Africa ya business
oyina okufuna obubonero 8 yembe waliwo ya complaining nga yine somero nagamba ikisoboka kitya kulan safunye 9 mu D1s namga tulinde atenga nzemba wade omulangira results zamu na linda ko next round ne bamuwa so biri mu science mungi most of these results in that's my opinion are political and the explanation kuva mba PR byebe curves why na ye eriyo ali jali akugambye nti Romshana bino mu class ya Professor Poloti agamba yasoma nawe nti Professor Poloti yabisomesa mu grading kworo wadojinga gwe sebo botandika okuleta ya Professor Poloti wano bakuteeka ko musango n'ogenda ruzira olinga agambye nti oli yafudde ebigere katoberekere bakibazo Poloti yakyaliwo yafa bambi naye yafanga tasobola kubeera vice chancellor Makerere University naye abamumanyi yali musomesa yali wa magezi so Israel baga nti mu school of education nawe andibadde wabisoma naye olabika wadojinga nkugambye ekibazo katugola agoyogerera UNEB sogerera UNEB anti tukwai kwacho lese rider zino zikavuka bebe byandibadde ba experts naye tababirimu ne mama ebyendozo naye izo kubanga gwe ngakuolo Poloti do yabisomesa teyajja yakola teaching practice kati is mkuli kibazo tuyina confusion ojifunye mbalida semuju chief whip owekibine kibadde kiwakanya yabadde chief whip owekibine kibadde kiwakanya ate nga yesivuganya okay opposition ate nga yangu wakorumshana obude bwaffe buwedde ate nga ye nga kwa ne speaker ate nobeerawo ne MP Masaka municipality si ekibuga kyokubera mu Buganda ate nga lop agamba am confused katanga sitabitege ebyo mu nyumba ye tayogede bya Masaka mu nyendo wa ebyo mu nyumba etakola ki tabitegeera the reason is tetuyina existential threat naye tetugimanyi we are not conscious until we have an existential threat chora buli kimu tukisagiramu and all leaders by the way nabadde nze mukuru mu speech y'omukulu kyenatunulidde nnyo was his body language yonna mugenda kulanga gamba wange nange bino nkoyi muri tayede katkangene ne modo tu ya wakati eyo tugulewo bitono tugire nkoyi kati mwa boda mwefuge can you imagine boda okulante tugenda mu third wave we have now put our hope on you eso yafe tulitade je muri mwefuge n'aba taxi 50% naye namwe mukoleki namwe mwefuge nabo mu kikubo namwe mwefuge naye teyagambye abamakanisa n'emizigiti namwe mugulewo naye mwefuge abo bo they can't manage themselves bano bayinamwe suubi bakoleki bamanaging themselves naye babadde asoma ng'agenda ku education n'ebirala waliwo abbreviation ojijukira yatuse kwa abbreviation of intersector committees ezo ne nabula simanyi bwa mulabye kitegeeza nti eno speech either abadde akagifuna oba teyaje badde mu kugikola or there was a minimal revision or ebirowoozo byabadde walala so that's where tegeeza nti ga confusion je tulina mugwanga tekomye ku semuju yeka kuba tamanya naye byaliko yes waggulu nona abadasoma ekiwandiiko bwe yatuuse wali nawe kiri bino nga sibitegeera because he fell short of na educator the previous lockdown gabuza and upload gwe the previous lockdowns ngolaba oli who is a mastery of the situation yakolanga ne winter mu winter twasomanga nga tulinye mu bafu nga speech ajidda muno naye nga ina mastery nga avuna ne mu lulimi lwaffe naye luno it was a short speech summary alibagamba nubanga nange nkoya mugira mugalawo mugira mulindako so now abasome wa Jethro aliko Poloti banji mbajjukiza era baga nti omusajja awumule mirembe mbuba Charles bano bamulemmesa nnyo yandibadde afuddafu seko VC so now where are we going nkuli kibazo wunzika where we are going the hungry abakozesa iPhone bangambye mugende ku iPhone zammwe nti the iPhone online radio stations in Simba is perfectly clear. The hungry abayina enjala
plus the angry abayina obusungu bajja kukola kiwalabe South Africa nga balumba mu the relaxed because enjala egenda kubakuba nze siri mumu enjala anti bumbu ya essential nze ndi mubali abagendo Uganda batukola category waloba essential bakibazo tola mumbadde mutambula ate ne wabeerawo babayita ki abayinike the vulnerables naye beerabira the angry nga kati ndi mu vulnerable the angry oli tatija kukiriza because you have the pride bagenda kustuka now the third one bana abaana lope bakubulira abaana be batategeera we bali kati waliwo ne threat ya ebiragala the drugs we are drugs nti one toina mere balisa future ye collapse in terms of education naye ate waliwo abalinzi abayingiza ebiragala waliwo abalinzi nga influence z'abateekamu these games on video mu smartphones zino zolaba addictions nebera so we are going into a third wave but nga tuyingira mu third wave eyo ya covid oyinayo ate ne nature gye destroying ogana ne kubeera ne floods nga Kampala etemeddwako because you see that was also a crisis of leadership nga toyina na mazzi because oyina site asagadeo site emu yokoggalewo eno ya Katosi eno mwaji Katosi nayo ati omushana ebyo kayanira bwerere oli oyagambide abale mwefuge ibyo byammwe so kye tulina okukubiriza banna Uganda mpuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire abaye enkoni Katonda yebale Nnannyinimu mwali